Olwaleero ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa 11 mwaka 2023 giweredde ddala emyaka 3 bukyanga tebuhabulwa asanjaga bannayuganda ng'alowooza munnange Uganda agiinako ekyapa buli wamu wawe tebuhabulwa yagenda mu maaso n'okusanjaga n'okutta bannansi abatalina buzibu abataminaako musango abatamuyinaako wadde ekintu kyonna naye munnange engeri gyeyita Ssaabalwanyi munnange yabasalira gwa kufa. So olunaku olwaleero ziweze emyaka 3 era nga tubadde n'okujjukira baganda baffe wali ku kitebe kyaffe ekirungi ekya National Platform era nga mukwano gwange bino byolaba bye bibaddewo nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda maaso n'okujjukira abalwanyi n'okujjukira baganda baffe okubawa ekitiibwa ate era n'okusaba Omukama emyoyo gyabwe agiwe ekiwummulo eky'emirembe. Kale kwegamba lubadde lunaku nga luli awo lwakusabira mikwano gyaffe baganda baffe abantu baffe bonna abaabuzibwawo gavumenti y'omumpembe. Tetukoma kwebaza buli omu ateekayo essaala okusabira emyoyo gy'abaganda baffe bano buli olukya banange tubasiima kyemukola kituufu ddala era mugende mu maaso n'okwongera okusabira emyoyo gy'abantu ate naffe baganda baffe betusabira emyoyo gyammwe banange tegyebaka gisituke banange girwane gisituke gikoleyo ekyenjawulo okulaba nga Uganda yaffe neekyuka nga Uganda yaffe eno enunulwa. Ffenna wano mu nsi tuli bagenyi n'abo ababatirimbula nabo bajja kutuuka akaseera Omukama abayite nga nabo ababuuze lwaki mubadde mutirimbula abantu nga ansa tebazirina naye nga Mukama tumukwasa emyoyo gy'abaganda baffe ne tubasaba Omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe amiina. Omukama abawe ekiwummulo eky'emirembe n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe amiina. Ayi Mukama abawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere emirembe amiina. Mbeera bwetyo bw'obadde okoleza kando okuteekako ebimuli eby'enjawulo kwegamba n'okukola buli kimu okulaba nga baganda baffe bano tubasabira ate era ne tubeera nga tubajjukira mu kitiibwa. Ebyo byonna byolaba bibadde wano ku kitebe kyaffe ekikulu e Makerere Kavule, ekitebe kyaffe ekiyogeza abantu ebyengi ekiruma abateesi bwe bibadde era nga mu walero His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabadde obubaka officially obukongratulatinga Bantu omukulu Kyabazinga William Nadiope era nga mukwano gw'abangi yafunye obufumbo obutukuvu awamu ne maama Jovia Motesi. Bwe bityo bwe byabadde baganda baffe mikwano gyaffe tetugaana kubayozaayoza ate era ne tubakulisa mwena abalina ekyenjawulo kye mukoze okulaba nga mubaawo ku mukolo gwa Kyabazinga ogumuweesa ekitiibwa era Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ategeezezza nti yabadde ku attendinga ne paasoni ne munaye gavumenti y'omumpembe yatebuhabulwa munnange bwe batyo beefuze omukolo ne bamulemesa okwattendinga naye era tekimulobedde kubaagaliza bufumbo butukuvu Omukama abakulembere. Mbeera bwetyo bwe badde baganda bankankuwe President ng'ate ayogera. Baganda bange mwenna basebo ne bannyabo famire z'abannaffe abaatemulwa abaabuzibwawo n'abo bali mu makomera balamusizza. I want to salute all the leaders and all the friends that fearlessly stand with us as we pursue justice for those our comrades. Ng'ennaku z'omwezi 13 August 2018 nasaba
survivinga okufa. Mbadde wano nga ndaba maama wa Kawuma Yasini era maama na mwenna famire z'abannaffe batemudde njagala obbebaza ak'ensuso olw'okuyimiriranga naffe kubanze ekimu ku bintu ebisinga okuzitowa ku mutima gwange kwe kubatunula Mana nyamba abana bane bajjayo mu lutalo tebalwala tebagira ki kinnuma nnyo. Olunaku lwa leero lwensosa okusinkana maama w'omwana oyo omuto gwe bayita Amosegawa gwe batemula. Waliwo bannaffe abamu abaali batiisibwatiisibwa nga tebasobola yadde n'otusemberera naye nga batemula abantu baabwe oba nga bawamba abantu baabwe. I even know that even now there are people whose people are missing but they were so intimidated against coming near us. Abwe bawamba family zaabwe bagenda babanoonya ne bagamba ketugeza ne tubalaba nga mulina ekyagulanyi temujja kulaba ku bantu bamu naye ate n'abo batajjanga tebabalabanga. So olunaku lwa leero nfunye omukisa n'enjogerako ne maama wa Amosegawa. Mukyalo oyo mukyala mugumu nnyo mumukubireko mu ngalo. Omukyalo oyo y'omu ku batono ennyo abaalemerako nga basaba obwenkanya era n'agenda ne mu kkooti
era nga bwe kirina okubeera nga bwe kiri open. Omusango ogwo gwasinga gavumenti ya Museveni n'amagye. Naye nga bwe badde enkola ya Museveni nga atemula omuntu wo nga bwe batemula Yasini oba Kirumira oba abalala bonna ne basindika kusasira ne bagamba omutwaliro miliyoni 10 oba miliyoni 2. Ono yagenda mu kooti era kooti yasalawo naye ne bagamba nti bamuwe miliyoni 5 ne bakuwa miliyoni 10 ne bwe ba biliyoni tesobola kuzza mwana wo. So tukuyozayoza first okufuna ekiragiro kya kooti ekiraga nti Museveni atemula omwana wo. Naye tekikomaawo. Njagala obajjukiza waliwo Munnayuganda eyafa geeti yamukuba eya Amerika. Munnayuganda mukyala bamuyita Nakajiri, right? Nakajigo. Naye bagenda mu kooti, ekooti nesalawo nti balina omuliyirira olw'okutemula omwana waabwe. Famire balina ogiriyirira miliyoni za dola 9 ze biliyoni ezisuka 4 eza Uganda. Ate nga nazo tezimala. So bwe kibanga kya bwenkanya omuntu bw'aba atemudde omuntu wo naddala omwana bwe kuba kuliyirira famire balina ogiriyirira ekijja ku muntu waabwe. Naye ate era tetwagala abantu baffe kuttibwa kubanga tewali sente esobola kukola ki kuliwa bulamu bwa muntu. Ate n'ekirala Museveni kyakola okozesa sente nti bamusasule oba yalagidde oba kooti yeragidde ekyandisoose kyandibadde bwe tuba twagala obwenkanya twagala tumanye ani yakuba Amos Segawa amasasi asibiddwa kojja kusasula ono agenda ate n'omulala ye yalagira okutta abantu bammwe. Nkiddamu Museveni ye yalagira okutta abantu bammwe. Ate si Museveni yekka, ayina abantu be bakola nabo bakozesa naddala mu abalina abantu bammwe ababuzibwawo. Omuntu akulembera okubuzaawo abantu yali nga addamulira. Kyanaku nnyo litwogera baganda baffe tetubalina olwaleero. Naye nga sekutale jeno waffe bwakibagambye njaga omugendo kitanya titwateekaawo abamu ku bannaffe abaatemulwa tebajja nga nyize obanga nyombye nga mukola ebitajja mu kisuubizo kye twawa abantu muyitangaawo ne mulaba. Museveni kyekisinze omunafuya paka olwaleero. Eyo kamera yammwe eyo essimu gy'olina y'amaanyi okusinga emmundu. Wabula osobola ogikozesa ng'onafuya ebirubirwa by'Abannayuganda oba ng'obizaamu amaanyi. Tukoze buli kye tusobola era kyagenda okukola okukyagenda tulina kati olunaku lwaleero eri ku mikutu gy'ensi yonna era Museveni emusuza teyeebase. Njagala kibagamba kubanga Museveni abadde akikozesa nnyo ng'agamba aba NUP bali mupakolamu sente. Tewali sente n'enzimu ze batusasula. Ne firimu yaffe tetwagikolera yadde ennusu 10. Naye twamakinga sure nti oyo data tumuteeka ku platform ey'ensi yonna oba leero oba nkya oba myaka 10 wabeerewo evidence eyo. Ebyamini babitunyumiza bunyumiza n'ebya Museveni biri live. N'omwana azaliddwa leero n'alizaalibwa enkya kigenda kubeerawo olubeerera. Tebabalimba n'omulundi n'ogumu ne mukera ku makya ne mulowooza nti kati abo baafa byaggwa. Nedda. Omuguwa ogwo Museveni agwambala gugenda mubeera mu bulago ye n'abaana be n'abazzukulu. So temugwanga mu maanyi n'omulundi n'ogumu. Ate temukyusanga ekigambo kyammwe. Temugulirirwanga. Manyi nti bakozesa nnyo obwavu. Famiri ze tusinga okusinkana tubasanga ne bagamba twagala nnyo okunoonya obwenkanya naye kati omwana waffe yafa ate badde batuyise batuweeyo obukadde 10 tubiveeko. Olw'ensonga eyo bangi bannaffe bagenze ne bakkakana kubanga bamuwaayo akasente miliyoni 2 miliyoni 5 bwagaana oba bwe bamaluzimu ate ne bamutiisatiisa n'amaliza nga asirise. So mwe abatono be tulina abavaayo mu lwatu mubeebaza. Naye nammwe abatannaba kuvaayo nga mwabulibwako abantu bammwe bannange tuli wano mujje mutwegatteko ensi emanye nti abantu bammwe gye bali baalingayo.
SG wapera kibagambye nti mukyala wangajja alinga atali muzadde yagamba nti bakibalama mizimu bakanata mizimu tebaliyo ne bakyala baabwe babano n'endagamuntu zaabwe bazireeta. Mukyala Nabbanja amanyi kibalama gyali kubanga yamulabako n'amaaso ge. Mukyala Kibalama ye Prime Minister wa Museveni yavaayo n'agamba Kibalama alina omusango ogw'okutta abasirikale. Tujjukira abasirikale abo bagamba babata 221. Kibalama bamukwata 219. Kitegeeza bamuta ne bamuleeta natta abantu ne bamuzaayo. Okay, bw'aba alina omusango Kibalama twagala tumulabe nga bamuvunaana mu kkooti. Baba bamusalira omusango bagumusalire. Kibalama ne banne bwe baba babatta batuwe emirambo tugiziike mu kitiibwa. Family zaabwe zikakane, abaana baabwe bakakane. Tetugenda kulekerawo bannange temuggwamu maanyi, temulekerawo basebo ne bannyabo. Bakulembeze bannaffe nsaba bwe tuba nga twetaaga guidance tutunuulire obulumi bwa family ezo, tutunuulire obulamu bw'abantu baffe bano, tutunuulire n'ebigendererwa byaffe, but most importantly tutunuulire gye tulaga kuba mu buli ngeri yonna Museveni ajja kuvaako. Mu buli ngeri yonna. Mu buli ngeri yonna tujja kubeera mu Uganda nga tulina eddembe lyaffe n'ekisemberayo ddala. Mu buli ngeri yonna amazima ga Katonda muggulu Museveni ne banne bajja kusasulira ebikolobero bye bakoze ku bannayuganda. Mwebale nnyo mwebale ddala kumpuliriza. Mukama bampe omukisa. Tweyanziza sebo Professor Excellence, sorry, Dr. Excellence. Tweyanzike. Tugenda kumaliriza bwe tuti kubanga abasinga ku mutwawadde obumuli tugenda kufuna chance tubiteekewo wano naye President agenda okusooka. Nenda saba the media if we could relocate because we had not captured that moment, so that we capture the moment of laying of wreaths first by the President, then the families, and then the rest of everybody. President atutegekeddeyo kalanchi, so ajja kuba wammangaawo bannaffe abazze naffenna kalanchi kajja kuba wasaawo katumaliriza nsonga ey'ebimuli. Let me request the President to lay that wreath. I think the President goes first, then the leaders will have it. Let's now invite the families abannaffe abattibwa tuddemu tuteekewo ekimuli kyaffe. Families abannaffe abattibwa be tujjukira olwaleero ffenna tujje nga bwe twazze luli. Ez'abannaffe abattibwa tambule mpolampola ekimuli kiteekewo. Kapita abakulembeze, our leaders, let's also go and hear it. I was reminded I was a leader. Kuzo sikale mabega. Wajabule bantu jukiza. Hey, sew. Okay, thank you, our leaders. Tujja kujja ffenna abalina obumuli mu line in an organized manner.
natuteekewo omumuli bwaffe ogwo. Alina candles, we will put the candles on the side. Those of us with those little flowers, we can come and lay them now. Those with candles, we shall also place them on the side. National Unity Platform. So, so guys, I'm going to let you go. Bye bye. Thank you so much. Thank you for sharing. This is Susie Mukamera, Chicken Media Uganda, and Team Chagulanyi TV. Thank you so much, guys. I love you all. Komya nyamba abana bane bajjayo mu lutalo tebalwala tebagira ki kinnuma nnyo okulaba nti ate olutalo lwetwalwani ate abantu bennyini be batta omwana wange bamukuba bubi nnyo banaye tusa okusooka musonyiwe okusaasira bannaffe abaabula nze mpulira bubi nnyo wempulira abaana abaabula ate nempulira bakulu bannaffe abamu nga bagamba beekoza kibi nnyo. Omuntu omukulu, oli musajja mukulu, oli mwana mukulu, oli mukazi mukulu, oli muzadde, n'oli ekizibu nga kituuse ku munno, mbadde njagala tukwatagane wamu. Omuntu ne bwe temwagalana n'afiirwa ebimpalana egy'edda wali ebbali. Kaakati kitalya n'atwalibwa n'amala ebbanga ng'anoonyezebwa. Mbadde nkyayogera sitole mukulu Busebunya ne kuno omubaka we Nakaseke ne bayogera bana omwana wa chairman bambuze omwana wa chairman yabuze kyokka bwe tuli mu kibiina ekimu tebanfa naye abasajja bano ate era banga bagira ki banfaako era okutuusa ne bakola kyonna ekisoboka omwana n'azuulibwa ababakuba bubi nnyo. Ono muwala wange bagenda okujjanziza endabe ali mu feesi yenna akyuse neŋŋamba obayoni oba siyoni genda okulaba nga ki eye ne bakuba akagaala bakanga akatobe kati entooka ezaawo yabale balina okuba bantu ki babula sina kyenyiza basabira ye mukama yo kaali waggulu bwe njagala obbakwasa otegedde mwana wange ali eyo kati nina obuzibu omukyala mulwadde nnyo asayawulira nti omwana waali bubi otegedde ebigambo bana mpulira ntabuse naye mbeebaza batusabe Katonda yekka ye mulamuzi
Yebaleko basebo ne bannyo, Mr. President yakulamusizza. Amannya agange nzettirwa Silivia nga ndi mukyala Kalan Sharif. Kalan Sharif ali kitali. Naye ebisinga muze yabyogedde. Nze nsaba kwebaza Mr. President neyanza neyanzeke byonna nemukola. Mr. Bongoya webale nnyo ebale ddala kubanga kubira simu n'otanyamba. Kifula ombeereddewo nnyo. Komya abo bannansi nna byakwogera. Kale, omanyi ebintu bino tubyogera oluusi abamu ne balooza byakusaaga. Tuze tugamba nti ensonga zino ez'okutta bannayuganda, ez'okubuzaawo abantu, ez'okusiba abantu ngeri etategeerekeka, oba oli wa kibiina ki, ebintu bino bivumirire bikyawe. Kubanga ffenna bitukwatako. Leero bali kuba NUP, enkya oba oliawo naawe bajja kusalako. So ensonga zino kikulu ne tuziraba mu ngeri etali ya byabufuzi. Bano bannayuganda era tujja sigala nga tubanja abantu baffe bano. Kampite Secretary General Agye ayogere gye tuli. Deputy Secretary General, Deputy SG bw'onoomaliriza oyite SCD, then SCD ajja tuyitira Dr. Excellence. So President wange, Secretary General wange, ababaka ba Parliament abaliwo, abakulembeze bannange mwenna mu mitendera egy'enjawulo, ba mayors, Lord Councillors, Speaker Nsonyiwa Protocol, abazoganyi, basebo ne bannyabo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. President Nsonyiwa tubadde wano abafiirwa abaabwe ne boogera. Waliwo oluyimba lwe bayimba, bo bakatuliki balimba. Bagamba nti bamukisa abafiira mu Mukama, bamukisa abafiira. Beesiimye nga beesiimye abafiira mu Mukama. Akitegedde kubira Mukama engalo. Wala ayinza okufa ssenyiga. Olunaku bwe lutyo bwe tutambudde, bwe bityo bibadde tubadde Makerere Kavule ku kitebe kyaffe ekirungi ekya National Platform, era nga tujjukira baganda baffe, nga tujjukira mikwano gyaffe, naddala abaabuzibwawo gavumenti y'omumpembe eyayuse tebuhabulwa, era nga baganda baffe bano ne gye buli kati abamu tetumanyi gye bali, abamu twabaziika, abamu baganda baffe baatubuzeeko ebbanga lyonna tetubalabako, naye nga tuli bagumu nti one time Mukama ajja tuddiramu, era Mukama ajja kulaga obwenkanya tetulina musango munene gwe twazza eri Katonda waffe. Luliba olwo Mukama ajja tuwulira, era Mukama ajja kwanukula essaala z'Abannayuganda. Museveni ayinza okulowooza nti bw'anatta Bannayuganda kyekigenda omufuula Ssaabalwanyi, kyekigenda omufuula ow'enjawulo, oba kyekigenda omufuula ki, naye tumutegeeza nti ebya Katonda bino si byangu. Ayinza okulowooza nti ategeera nnyo, ayinza okulowooza nti Bannayuganda abasse, ayinza olowooza nti kati afuuse ennaggwano, afuuse sseggwano, ayinza olowooza nti yalina sse ku bulamu bwa Bannayuganda, era ayinza olowooza nti yategeera Bannayuganda, naye ate olumba olugenda omutwala nga naye luli awo kumpi lumwetoolodde. So tebuhabulwa tukugamba nti byonna obikoze obimazeeyo,
naye akaseera ko kagenda kujja ne bannayuganda nabo bakwesasuze.